Juliet Zawedde omumanyi ate Chameleone oyinza n'okuba otusinga okumanya Chameleone. Mbulira ekituufu kiri kiki ekyabadde? Yanywedde enguuli n'akuba omujjanjabi. Omujjanjabi n'aleeta bakigatto. Omujjanjabi ajjanjaba akalulwe kyongerezeeko. Kalenge nejja n'emukimya. Bituufu bamukimye? Kituufu bamukimye. Waliwo alinawo ku bujulizi? Kituufu bamukimye. Nange nkyagawulira wano nagawuliddeko nze ate ge nawuliddeko gesikaka. naye nange nagawulidde nga bagoogera. Gagamba nti yakutte omulwadde bamusanze ne message mu ssimu ez'abawala abalala. Ono agamba nze najja mujjanjaba abo bakujjanjabyeko olutalo we luva. Yabadde anywedde enguuli. N'enja yaginywa nno. Batulindako. Omukyala yaguze omwenge. Ne batuula ewaka ne banywa babadde abantu 5. Bwe bamaze okukyamu Chameleone n'akonsentratinga ku ssimu ye. Omukyala n'ajja n'agimusikako. Bwe yagimusiseeko Chameleone kulw'okuba mwabadde temuli mu password ng'olwedde abadde agirikudde n'ayimuka n'amugamba mpa essimu yange. Omukazi we yatandikidde okufyuminga n'ayogera bingi bingi. Omukazi yasoose okukuba oluyi n'akola olutalo. yakubye Chameleone n'amugamba nze banzaala kalangaalo n'akuba embwa. Kati ssebo oyagala njogere ku ekyo? Anti kati gwe Chameleone muganda wo. Tereza kamera nkwe notisi zange ntono. Kati lwaki tojjira ddala mu video bakulikodinga erumu? Totya tofuna katengo muganda buzibu. Mu video bakulikodinga erumu. Ate ninaze gwe ntya naawe. nchimili kwezi wanakusanga emboka evuge Gojiro ni onyola kwa dakika. Ono tayinza kuba Chameleone, tayinza kuba Chameleone. Katika nkubulira Tamina. You're going nowhere, get somewhere, do something, get somewhere. Wani muganda wa? Mu bantu Nurudini batayinza kuba. Ye Chameleone ne bebe. Yeah, I wish I could speak some Swahili, but today bafuka ba Luganda. Yeah, which is okay, buli muntu abera ko muntu beba kwata. Ayi necha ntege musomesa. I love you, mama. I love you, mama. Ntege si musomesa, ntege munamawulire. Anti aba musomesa kubana nsonga aba alambulula ensonga mu ggwanga. Oyogera moto obera mukulu. Nemba de manyi by profession nta. Neda si buli omuntu ayina bera by profession kubanga musomesa. N'omuzadde wasobera musomesa wo. Ntege kamera eruze. So we shall get there, never give up. Ntega akyateka mufiruta. Ayagala kunoonya filter. Latifa alimemwekanga. Manyi Latifa abadde amwesunze bitya. Ayagala kunoonya filter. Neba naye Latifa omugumikiriza buwe bungi. Beera mugumikiriza Latifa. Omusajja gwoliko musiraamu. Kale wulira. Wanja tiwasobya dda. Munatuuka. Wanja tiyasobya dda. Nenga agatadiko Eddie obadde okimanyi nti ekiri e Boston abaana bayoola ebigere. Ebyo bisitole byabanafu naawe. Abaana bayoola engatto. Bisitole byabanafu. Abaana batera okugenda e Boston. Teri muntu aloga ali Bulaaya tebakulimba.
Olaba batunda ebinyeebwa ebirimu mukene. Teri muntu aloga ng'ali Bulaaya. Olaba wano ku siiti zatuwane osanga omulinda batembeeya buno obupapula obw'abasawo Abaganda bannange ogira okamukuba mu feesi. Babutembeeya awo e Bungereza. Babeera babukutte mu shopping center era babugaba. Azze bannange Nurdin Assalamualaikum warahmatullahi. Latifa nakugambye nkunoonya wadduse buddusi. Kati njogera ku Kamiri weereeta misinde. Ekiba batine mbola bikabulungi musiramu. Ate kati sirabika bulungi. Linda lwe naalabika obulungi. Julai nyina okulaba. Talabika bulungi yakazuukuka. N'akazuukuka. Naye bannange Nurdin oba bakootya paka sawa 8. Nkola kawungeezi paka kiro sawa oba 3:30. Omusajja akola mu bayimbi. Ekyokubiri nze Nurdin. Nekitegeeza ki? Nti nze nkola byenjagala. Abasaazi. Mbadde njagala kwera. Ate ngankedde. Okusema tulutulu. I thought people look nice. Abantu babeera banyuka nga gwe weeteekateeka. Nga tuyingira ekibuga. Naye kaakati kankuddemu ensonga zo saagala nnyo nze omanyi kulwamu kamera n'abantu nga we bali baagala kuteesa. Zaawedde teri yamusaba kutwala kamiliyoni gye yamutwala. Ekyo kimu. Zaawedde yatwala kamiliyoni gye yamutwala okukakasaako abantu be yali alowooza nti bali mu ssako ey'amaanyi. Nti nze nzijanjabye Jose Kamiliyoni. Abantu ba Bebekulu bannabbanja balina enteekateeka ejjanjaba Kamiliyoni. Na offering okumujjanjaba mu Amerika mu mbeera ey'omulembe esingayo teri yamugaana. Buli omu yagamba nti Kamiliyoni ono agenze ne Zaawedde ayina wayinare mu nnyumba anaasobola okumujjanjaba. Bakubuuza nti omusajja takkirizibwa kunywa mwenge. Twagala anaamujjanjaba ng'amukaana okunywa omwenge. Mu submission y'olaga nti oli yagabudde ki? Mezaya si bwe kiri? Nkuwuliriza taata. Ogamba nti Zaawedde bwe yabadde yagabudde omwenge oli n'atamiira naye nga yava e Uganda ng'akuutiddwa. Omusajja takkirizibwa yadde okuwunya kacupa ku kaccokolo. Gw'ate otuuse mu bbaala. Ate gwe omututte kusula mu bbaala. Gwe omututte okusula mu bbaala. Naye njagala kugamba ensonga ziri bbiri. Kamiliyoni yagende wa Zaawedde nga tagenze kuyambibwa. Zaawedde yasaba aweebwe omukisa ajjanjabe Kamiliyoni. Buli omu gwe bagamba nti wampisa mbi Zaawedde yasaba. Kino ngenda kikugamba waliwo abantu mu Amerika eyo abahawuzinga Kamiliyoni nga gyali nga balaba kya kitalo okuba ne Kamiliyoni mu nnyumba. Zaawedde n'agamba olunaku lulikya ne mbaleetera Kamiliyoni nga nze mulina. Zaawedde yatwala Kamiliyoni mu Amerika kupuruvinga poyinti nti nze ninaani nze mulina kati ng'ayina baalagako
waliwo abantu abaali willing okuwa Jose Chameleone obujjanjabi ne bwe yandibadde America. DJ Benazo omumanyi? Mumanyi. DJ Benazo omumanyi bulungi. Baakula bonna e Kawempe. $20 owe Canada omumanyi? Mumanyi. Tiimu eyo yali yeeteeseteese okuwa Chameleone obujjanjabi. Ensi bwe yali yeetaaga omulwadde awummule ajjanjabwe bulungi nga taliiko biragalalagala, taliiko ki wabula arrestinge ng'omuntu yagenda okuwummula. Zaawedde byonna yabigaana nti nze bamumpe. Otegedde bw'amala okutwala omulwadde ate ye n'afuuka girlfriend n'alwanira fe yatwala mulwadde ate ye mu mutima gwe yalowooza yatwala husband. Toyinza kutwala kyoga waliwo yava Uganda nga amanyi nti Zaawedde atute Chameleone nga bbaawe. Bangi baali bamanyi okuddako ggwe nze nali mmanyi. Yamunonanga public emanyi yamunonanga bw'omumanyi abantu ab'enjawulo nti n'oyo amumanyi mugagga ye Uganda. Iye kuba yamunona nenga bangi baali bamanyi. Yatwala omuyimbi omulwadde waffe n'amutwala okumujjanjaba ayinza n'omusiiga obulwadde obulala. Zaawedde bw'osiiga omusajja obulwadde obulala bannayuganda tebagenda kukusonyiwa. Naye ng'okimanyi nti Zaawedde asiba. Aha, yasibaani. Asibye bannayuganda abawera 5. Bibaamu ebyo nnyina ne gwe nalabye Kololo nga naye bw'alowooza ate ye gwe baasibye. So nze ŋŋamba bwe kibanga ekyogerwa kituufu Zaawedde teri yamusaba kutwala Chameleone. Nekiringa oyogedde kinene kyajja musiga ekirwadde. Ŋŋambye ensonga eri bweti omulwadde yamutwala kumujjanjaba si kumufumbirwa. Omulwadde embeera gye yalimu yeetaaga kuwummula nga buli kintu kyonna oba nsonga za mu kisenge oba kulya nnyo kukuba ki nga tabyetaaga, yeetaaga kusooka kuwummula azimba omubiri bupya. Kati gwe bw'oba oli mu kumupakira walagi tukakasa nti kiba kituufu era ne bannayuganda bajja kukulinda mpozi onojjanga mu nzikiza. Okitegeera bw'oŋŋamba nti bituufu nti ate ensonga yavudde lwaki oli ku ssimu oyogera n'abantu abalala kuki? Abantu basente nnyingi. Ati teyakinnyonnyola. Gavumenti yali willing okujjanjaba omulwadde waayo. Yali agenda kwaga Khan. Anti oli yamanyi lwaki baamutwala. Ati kati oli amanyi kati essaawa eno aveeyo annyonnyole public nti ono omusajja akiitinga tukitegeere nti teyamutwala mujjanjaba yatwala mu bbaawe. Naye bw'oba ogamba nti watwala muntu kumujjanjaba ate nti namukutte ne message mu ssimu ne tulwana ng'eno ffe tumanyi wamuwonya kibambulira kya bulwadde malwaliro amabi ag'e Uganda bale tukwataganye bwentyo nze mmanyi yamutwala muwa bujjanja kusinga bwe Uganda. Nga bulijjo mukwano gwa Juliet nfanfe ani gwe simulinaako buzibu naye si mukwano gwange. Naye nze nkugambye nze mu kutegeera okwange kuli nti Chameleone yaggyibwa mu Uganda atwalibwe ajja afune obujjanjabi obusinga obw'e Uganda. Era teyagendanga nti agenze wa mukyala we. However, nayo tekibulamu
kuba propaganda ng'ebyaddala omusajja mulwadde nga nawulidde gundi esooka nti baamututte ng'ali mu mbeera mbi afunyeemu ataaka. Agenda ku Facebook y'omukyala postinze nga agamba nti mukwano gwe bamututte mu ddwaliro. Nga bamututte mu ddwaliro nga ani apostinga? Oyo Zawedde ku Facebook ngenda kola byabwandiise. Yawandiise agamba nti mukwano gwe bamututte mu ddwaliro. Kaakati ekintu ekikulu kya byonna Latifa. Omusajja ono ali mu vidiyo ono gwe bayita Nurudini Ntege. Bano babayita ba professional mu damage control. Kati ebyo byonna by'oyogera akimanyi nti nayo damage control. Si damage control kisoboka okuba kubanga bibuuzi bifumbe nabyo. Nti Chameleone yalwanyi beekubye. Nurudini wanyi muganda wange Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange Eddie. Wanji taata. Tekiriwo baganda bandi. Alhamdulillah. Mu dakiika mu seconds ndowooza 10 zenda kuba kino kimaze. Julie Zawedde ne Eddie Muganda ndaye nabo muwandiika messages munenya ayina musango ki? Okusiba omulwadde waffe. Leka naawe. Ayina emisango banaye. Alima kalanda luko. Ogusokelera omusango gwayina Juliet Zawedde kubeera nga omulwadde waffe gwe batakkiriza kuddamu kunywa byakunywa yali amutwala we bati ku nnyonyi kwennyini tulaba nga akagiraasi kajjuddemu ebyokunywa. Kyekyasokera ddala omusango yasokolera ddala ekyokubiri kubeera nga tuwulira stories nti omulwadde waffe ate ali mumushalingira byakunywa ate nga byebimu ku bye twagala aviireko ddala adde mu bulamu obulungi. Sonako musango ekyokubiri ekyokusatu alima kamaleyo ekyokusatu kubeera nga omulwadde waffe amukoye ekiwato omulwadde yeetaga kuwummula takyetaaga kubeera nga akola physicals azimukozesa. So kati ebintu ebimu ebito ebyetaagibwa okubeera omulwadde waffe abiviirako ddala okutereera. Kale kakati tugenda bya addressinga bwe tuti tubalansinge tubere benkanya kati tubya addressinga nga Chameleone ye mukazi Julie Zawedde ye musajja ezo musoka bityo mukikyuse. So kati tunenya Zawedde okuba omukyala kyekisookera ddala oba okulwanagana n'omukyala gwe yajja ewaabwe kyekisookera ddala. Ekyokubiri abantu mwenna baganda bange mwenna abasajja nga mukyakkiriza omukazi yenna okuteekamu wadde 10 bagenda bagalamiza wano ku TikTok babakuba emisipi aye tugubasalire. Ku ssaawa ya leero Chameleone talina right ekwata simu ya muntu yenno ba girlfriend ng'ali mu maka g'omusajja. Kati gokedde ku makya omusajja akujja e Uganda ku bujjanjabi tikiti ozeeko n'emperekeze n'omusajja omukulu Wizo bonna abatutte ku bufumbo. Era ku ssaawa ya leero Julie Zawedde akkirizibwa n'okufumbirwa muto wa Chameleone. So ku ssaawa ya leero banne edimizaya temunyiigira Zawedde ku ssente ze yateeka mu mukazi we n'amutwala mu America sebezo sente nnyingi. Then goli mu bufumbo ate okwata amasimu amalala. Bane tuwe ekitiibwa abantu. Muganda wange Eddie nookera ku makya. N'ojja bane tubere bamazima. Nookera ku makya. N'ojja omukyala e Uganda. N'omutwala e Sweden. N'omuteeka mu makaago. N'omuleeterako ne mutowe. N'obateeka mu makaago. N'obalabirira. Then n'oba ng'oli mu kunaaba ogenda okudda nga girlfriend ko kali ku masimu. Kikyokola. Wanji taata. Kikyokola Eddie tubere bamazima kikyokola. Watikka akakazi n'okajja Uganda. Na kali ku kitanda kafa. Ne bagamba katwalireko ne muto waako. N'okatuusa e Sweden. Kali mu nnyumba yo kakwata amasimu amalala kikyokola. Nurudini anyambaddemu awo. Nurudini mubere bamazima. Omukyala Julie Zawedde ali mu kudigida buli muntu Allah gwawadde sente ayina engeri gyazidigidamu. So oyo omwami Julie Zawedde ali mu kudigida sente ze
yakera ku mate nafuna akakazi n'akajja Uganda nkalwadde ne muto waako n'akatwala mu America ali nekakola empisa embi omuleka akakube Alima simanyi mwani Alima kutangaze ng'omukazi muleka akakube yadda akasobola okutangaza ng'omukazi ate tewali abakazi bonna kubanga newe yali badde balwana yaddaga alima nyabo bw'oba oyogera ani mukazi mu bino ebintu tubione tubeere bamazima toyogera ng'oteeka ani mukazi listen to me omukazi talisuukako musajja n'obuli baddi ne bw'olibanga ebizimbe byonna mu Kampala Latifu okyali wala sister ebintu byakyuka muganda wange sister ebintu byakyuka lwaki abasooka abasajja bonna baamulema anti naafuna akalala naafuna akayina n'akajjanjaba n'abazayo Uganda lwaki baamulema naafuna kana akayiddeyidde ne muto waako n'akatwala lwaki baamulema bali baamulema nga be bamufuna kati neyeefunira omuyi ndabo nga bafuna ssente ya wasapeya ya wasapeya era Edi Nurudini wanji nze ngenda kusupportinga musajja munnange Julius Awedde ze manyi banoonya ssente Teboyo omwami yanoonya ssente ze neyeegomba akakazi ku internet najja Uganda n'akasanga ku kitanda n'akatika ne muto waako kali mu nyumba yese bakakwata amasimu amala muleke akakube muve mu ebyo nammwe andi ate kati omukazi gwoyita omukazi ye yakubye ati namusiba kaakati nze muganda wange Alima sijja kuwakanya omanyi sikuvaamu Nurudini toyinza kunvaamu oli musajja musiraamu siraamu butugamba ki Nurudini oli yafuuse mukazi muleke bamukube temuwuliriza Nurudini mukoze video ne Edi akoze video kusanzo sabu inda kogera kuwa kusanzo sabu meetinga nga munenya omukazi simanya omuyimbi wammwe simanya sita wammwe nedda basebo Julius Awedde ali mukudigida ssente ze muleke leta enjoy her money era yagenda mujja yencha ajja kuba amaze okukakana amugaye tobiddamu nze mpulira so muri wano omusajja muvukidde omusajja yakola ssente ze mumulekazi yagaliremu period Sebo Alima gwe twogerako twalaba mulwadde n'agenda mu bujjanjabi era njagala kutegeeza Julius Awedde alina facility home erabirira neyamba ku bantu abalina obulwadde mucyo yatwala muntu ng'abalala bw'abatwala okujjanjabwa tetukitegedde kati nti yali atayizza bufumbo kaakati ffe tugamba edimiza yesu kafazaki ffe tugamba bwekiba nga kyogera kituufu okutwala omulwadde waffe n'amupiika ebiragalalagala ate nga yalwala biragalalagala tumulinze entebe Nurudini amazima ga Katonda mugulu muve ku mwami Awedde tayina musango kati uyako kati bane Nurudini omusajja nava mu America najjanga mu sister wo mulwadde namusanga mu mbeera nga kamiliyoni gyalimu namukiriza omutwala n'omwerako ne mutowo nantege n'agamba it's fine bonanja batwala mwamulaba agenda ayambadde na Timbaland sayini yasookera genda okulaga nti nno mugumu namutwala namujjanjaba ne badigidde obulamu ne badde badigidda mu birabye gomanyi ssente eyo zaalidde banga lyagenzeeyo then ali mu nyumba y'omusajja akwata amasimu amalala byonna tubinenyeza Awedde bw'aba yali anoonya mukazi waakuwasa yanditutta omulamu ajja kutta omuntu ye ayinza n'okuba bamugamba funayo omuntu gw'osaddaaka Nurudini yalaba ng'ono omulwadde asobola omujjanjaba ne muto we ng'ono baba aganye owona ajja twala oli nga sente tezisobola kufa yatwala baluganda babiri kati bamutimpudde anti n'abasiba agenda mujjayo ate oli ebbanga n'amala mukomera mu mujja wuli ekinabeera mu nnyumba ebbanga n'abeera oli mukomera naye ye agambye talina musibako agambye oli mulwadde bulwazi tujja bimanya byonna
kyonna kyekiri oli mukazi agamba oli omulwadde bamututeko mu ddwaliro kumwongera bujjanjabi kati ebyo mubiwulidde mwami Zawedde ali mu ttiimu kibba basajja tegeera mwami Nurudini recently atukoseono munakenya ngenda bayagala mukiisinga mimwe neŋŋamba ate kamiliyoni aliriddayo saakategeera akantu ako Nurudini omwami Zawedde ebbanga n'amalanga anoonya ssente buli muntu anoonya ssente ze alina engeri gy'azirigidamu Nurudini osobola ogenda mu bbala nkulaba onywa amazzi ne tutula ne tunywa kooku nga gesente zo zikunyumira okulaba abagwa ebigo kati Zawedde waddembe okuwasa abaami bonna baanayagala ebbanga n'amalanga yagalya mu ssente ze lwaki awasaamu bali ku ndiri alina kintu kyamulabyemu nti alina omuzimu gwanywesa nedda sebo yalaba nga bantu toga Nurudini toyinza kugula motoka etomedde omanyi kino yinjiniyayo alina kamiliyoni ajja kusigala kamiliyoni oli sitaza alina omuzimu gwasaddaakira ogambye ogeze mu katale newegulira damage ogiddaabirize ogise foni South Africa osokugula emmotoka nga bagitomedde emabega n'ogisala n'ogizaawo n'oddamu n'etambula ye alaba emmotoka nga bino byetomeddeko solutions ogambye kisikutegedde kamiliyoni ajja kusigala kamiliyoni kubanga oli sita kamiliyoni 6 nimu muleke bamukube oyo Zawedde teri agenda mutegeera nkya mwami Zawedde wangisebo akoze mukwano gwo mukwano gwange netwogera amazima ajja kusigala bamwogerako naye ng'okimanyi nti no vidiyo eno bagenda girikodinga which is good nze kasitamba nga njogera amazima muganda wange sigatyangako kugaddiŋŋana muleke mwami Zawedde atambuze obufumbo bwe yatika abooluganda babiri mumulekera ate agenda bazza mirembe tumulinzeko airport sabago olumaze okuwonaawonamu otandise kukwata masimu malala ye naye nange ne staff boyo na misipi obano apu yavaawa sebo omukazi waalina okuddiza amagoba ageeri kati owonyewonye mutandika okwerijja mbwate okwata amasimu malala ba eno apu oba yavaawa bannange naye eryeseko zaaki ali obaleero bannange senga tobadde yaki naligambye zotweweredde Edi muli kumwami Zawedde mumazeeko emirembe omukyala alina buzibu kyoyo omwami mumuleke bana ali tusiibule ngende ku mulimu ngenda mu baasi genda okole muganda wange omwami Zawedde mumuleke akole ebintu bye mumuleke adigide sente yagenda ekato n'agula emmotoka etomedde n'agiddaabiriza ne mu Amerika ate kati ekole effujjo kuba emusitamino mwe musala ebintu bino ompolereza ogambe muno bino byatege na ali musiba n'amudipotingisa paka Uganda ne bamuggyako empapula za Amerika omusajja n'addamu n'apanga Musa bamuyita Musa n'ayingira e Bungereza Juliet Zawedde alina ssente empya n'enkadde taata w'abaana be Kirina abo abaana baalina Kirina bano abakuuba toyireti abakwata mazzi Musa taata w'abaana ba Juliet ayoza toyireti e London naye ng'ate Juliet yamudipotingisa paka okuva mu Amerika paka Uganda ate nga Juliet si yamutwalayo mu Amerika wabula baasisinkana obusisinkani ne beekwana nga bonna bakijaana n'amuzaalamu abaana oba okitegeera Musa ali Bungereza akuba toilet taata w'abaana be naye ng'omukyala alina ssente azimalidde mu bantu
azimalira mu basseeguya bamuwaane wembuuliza lwaki takwatako akasente naawe taata w'omwana w'abaana be n'afuna kakapito ekyo kimu Juliet n'agenda e Uganda n'akwata Chibedi Cox n'amuteeka mu kkomera Chibedi kati afiire mu kkomera Donizera yamugjayo Juliet n'ogenda e Uganda abantu ne bamuwaana nti abeeyirinze Chameleone amuwonyezza okufa omututte mu nnyumba yo okay ebyo byammwe muli bantu bakulu boyfriend womwe mumanyi wamutwala mu America ng'omanyi musajja mukubi ng'omanyi nti no wampisa mbi anywedde omwenge gw'omugulidde akucapye kyokoze mu kifo ky'okwekkakkanya ng'omukyala ogenze bugenzi ku poliisi Chameleone ne bajja ne bamunonako naye njagala ŋŋambe Juliet bannayuganda bwe waakasiba wabafunamu ssente wabafunamu ekitiibwa oba Juliet bannayuganda bajja tutuuka essera bakutiye bakulabenga muntu nsolo bannayuganda bannaffe batusobya naffe tusobya naawe Julie osobya neso si buli muntu akusobya nti omuteeka mu kkomera kuba kati Julie nze nkubalidde bwe wasiba bamugisha Basirivya Mugisha wafunamu ki bwe wakwata Chibedi n'omuteeka mu kkomera wafunamu ki Isaac Katerega bw'omusiba wafunamu ki bwe wadipotingisa bba wa taata w'abaana bo Musa wafunamu ki oyo Musa mutabani wa Muzeiru wa Juliet Nsereko wafunamu ki munnange Julie kakkano ofunaako obuntu lekerawo okusiba bannayuganda oba akusobezza mutuule nga bannayuganda bw'oba toyagala kukolagana nabo kolagana ne bannakenya ne bannayuganda Juliet bajja kukukyawa ekyo nkikubuulira Juliet oli mukazi mulungi nejja okoma omutima omulungi bajja okukoma okukukyawa Chameleone akubye mugobe ewuwo gwe omutwala mu America kuba wadipotingisa dda taata w'abaana bo muteeke ku nnyonyi omutwale omuze Uganda mugobe mu nnyumba yo bannayuganda abamu temutegeera kiki kye kitegeeza eno mu nsi z'ebulaaya ez'abazungu bwe bakutwala ku poliisi ne wabeera tebakusibye ne baba nga tebakusibye fayiro ye ebeera egenzeeko criminal record omulamuzi ne bwaba takusalidde baba bakutonnyeza nti oyo tumuteekeko eriiso George Chameleone atambulira ku visas musajja wattu bajja mugaana okuddamu okuyingira America kitegeeza agenda kukukyawa obulamu bwe bwonna nze kambabulire bannayuganda omuntu okutwala obutwazi n'akuloopa nti ndoopa sekate ku poliisi ne babeera bakusibye oba tebakusibye fayiro ye ebeera eddugadde kati Chameleone alinayo famire ne bemukeera ku makya ne mutegeeragana kati essaawa zino fayiro ya Chameleone bamutaddeko Joseph Mayanja has been reported
kitegeeza omusajja kati omutadde mu kita ki nti akantu katini nnyo kati kamiliyoni kaakola bajja kuddamu batunuulire fayiro bagambe omusajja ono bamuloopa dda kitegeeza is a bad man. So nze Juliet nkusaba kakkana Kamiliyoni oba alina empisa embi wali badde omugoba mu nnyumba yo okumuloopa bamudugalize fayiro ye si solution. Mikono gya Kamili bajja kukyawa ate nga babadde bakubidde endulu nti omujjanjabye. Okubuulira Juli leka neerire Otis. Owaye Eddie Mezaya. Nze ngaza okusinzira ku kyendaba mu nsonga ezo alabika ono omuyimbi ono yagenda okulaba ku Dr. Jose Kamiliyoni obulwadde. Ate ndabanga alinganga eyeyagaliza okubanga asigaza omugagga okusinzira ku video zendaba. Simanyi oba bituufu batiza okusinzira ku movements zendaba. Ne ku Valentine omuntu yali akutte ebimuli nga ayagala bitwalira mugagga. Naye ndowooza we yamusanga mu lukuubo lw'omulyango oguyingira video yakoma. Simanyi nyenza okusinzira ku kyendaba balabika tebakyakwatagana bulungi kuba ono omulala ayinza okuba ayagala kweddiza mugagga okusinzira ku kyendaba. Yali omulwadde ani wizo ono Mutanzania asimanyi gundi busoke Eddie Mezaya wasuze otya taata? Ndi mukulya Otis. Weeriire nze siri ku banaku. Weeriire Otis. Obuzibu nze nsoose birabanga namukasa bitaddeyo ne ŋŋamba tekisoboka. Naye ekintu kyenjagala okwogerako. Nze nva kuba si mu Boston. Eddie Mezaya kanyina ekintu kyenjagala okwogerako. Nganza okusinziirako nali ngenzeko e Boston. Engeri gye boogerera omukyalo oyo abantu b'e Boston. Omuntu abakugamba nti alina ekizibu kya bipolar. Tabeereka naye abamwogerako eyo e Boston bamwogera. Bipolar kyeki? Bipolar omuntu abeera nga alina swing moods avaako like ayinza okukeera ku makyala ayagala kubeera na muntu yenna. Alina akeera ku makyala awulira nga akwagala nnyo n'akeera ku makyala nga like bwe zivaako bwe ziddako alina ebanga mento ogundi ebenga ekukyakalanyiza obwongo. Ekitegeeza abeera ng'omulwadde wa autism. Balina muntu alina bipolar aba muzibu wa kudiringa naye unless nga gwali naye omumanyi nti kati alabika yeetaaga muweemu space. Nze nagendanga e Boston ye nawuliranga boogera ku oyo omukyala nga abantu bonna like ng'olaba balina engeri ate nze kinyiiza kiri ekintu kimu. Naye nze kati kansokoleke maleyo Uganda bangi asibye bangi. Kati kamaleyo kyali kyekiri ky'enkugambye nti buli abantu omuntu bw'omanya nti alina bipolar alina obwo obulwadde gwe mukwano gwe nga gw'okimanyi ddala nti alina mood swings olina omwegendereza like oba olina omwegendereza. Nze nakiraba nagamba Kamiliyoni kumala omukazi okusinzira nawulira bwe bamwogerako. Nze Boston omwaka gumu saagenderangayo naye nga baga nene Kamili okwesiriwaza ogenda otya oli akubeiriza auto atano otandika omukuba aba akunyiziza kyenkana ki? Anti bonna balina ebibasumbuwa naye obuzibu obuliwo bwone yamuleeta ewaka. Yebaleko
Lezo Sereb. Yes, abo jebale Eddie. Gwe bine byabagagga tobimanyi. Sebo ompisaamu eggaali sebo. Nedda Lezo Sereb walirinze ne twogera ku batunda obutungulu. Onyize bunyizi sebo mukama wange. Sebo onkubyemu emisumaali naye ize. Nedda muzeeyi. Ate information je tufuna mbu ate ambulance mbu yabadde ambulance nge mutwala mu ddwaliro. Eya mutimye busi police. Ze kugambye nva kuba simu Boston. Ne bankakasa police yamunonye. Naye wekiba ekyo kamiliyoni naye aba yedigradinga munko waliwo ebintu ebimu kuba kati omukyala yamutwala yesi tetuganye n'amulabirira naye mu wiiki emu alina omukyala beekisinga wayise wiiki bbiri omukyala alina bushoke beekola obumodimodi nabo balaba muudu ne tuluuka n'okugamba nti oba omukyala abalya sirisaamu abalya babiri omulundi gumu abamanyi sitoola eri munda kololo yamutwala si bwe yasooka omwagala badde baludde nga baagala babadde baagalana naye nze kye ŋŋamba ekya bushoke gwe tobalabye mweno mpozi nga tobagoberedde leero alina kamiliyoni beekola obusolosolo enkyo omukyala ate alikodinga alina bushoke beekola obusolosolo anti Lezo Sereb olina kye weerabidde bano balatiifu abazibu nnyo abalina ssente kati awo nkisa ku kamiliyoni kuba kamiliyoni erinnya lyalina ebyo byonna asobola obyekolera yandibadde si yayita mu mbeera eyo problemu eriwo kanjikubulire bikiri asobola okwekolera nze ku kamiliyoni ku linnya lyalina nze ndowooza yali asobola okwejjanjaba nga tagenze Lezo Sereb kino kifuna okuva erinze kamiliyoni tasobola kwejjanjabira mu Amerika. Angamba ne wane nakasere eddwaliro lyalimu lyali ddungi. Eyo Uganda asobola okuddako nga gavumenti ya Uganda yemuyambye. Nze nkubuliragana amalwaliro g'abazungu bazibu. Kye kituleeta eno ne tulwana n'omuzira tufuneyo obutuuze. Naye nakasero Edi nakasero ddwaliro ddungi yali lwakuba nti wajja waawo ne bateekamu excitement kubanga waliwo yali ayagala omutwala ku Aga Khan e Nairobi ng'ate gavumenti mujaasi tali mu gavumenti sigambe mujaasi be ba gavumenti katukitwale bwe tutyo naye yali redde omutwala ku Aga Khan biiru zonna ekyetaagisa oba miliyoni 5 oba kawumbi akasasule ne excitement y'okugenda mu America kangwende mu America yes kaloge nedda tata kankubulire gwe bobeera gwe ng'owulidde waliwo akutwala e Nairobi n'akuleeta Sweden bakujjanjaba ogenda wa anti kisinziira Edi enkolagana gye mulina n'omuntu oyo omuntu omumanyi kuba omukyalo oyo baludde naye babadde balina era bafunamu era ebyo weebityo amutwala oli girlfriend we anti kye ŋŋamba nanti webatwe babeera Edi nti babeerawo ne bamala emyezi 2 omukyala bw'amala okulya n'awulira ndowooza kasupu tekakyajja bulungi omunyu tegukyanoga n'anoonyayo mezaya anoga kasupu mezaya naye kasupu bwe kaggwamu n'anoonyayo lezi naye kwegamba bw'awulira nga ne lezi tekakyanoga n'addayo ewa kamiliyoni kati omuntu bw'atyo ddala ku linnya lya kamiliyoni ekyakikole ffe abanaku abatalina kye tuli nze sobola kuba levo ya kamiliyoni n'onkola ebyo wakiri nfa fiina oba tetumuwulira fiina alina feedback okitegeera omuntu yenna buli wayagala okubeera mu limelight bamutegeere bwe buzibu bwa Juliet kati singa ali wakulya kamiliyoni ani yali bategeere
era yagifunya naye ate buli yakonya gifuna abantu bagenda mukyawa Katonda mu ggulu abantu ab'e Boston bamukyawa kutikisa taata w'abaana be kyekyamukyaya abantu b'e Boston bonna bagenda kumukyawa bonna naye Latifu akambuuzeemu omukyalo oyina ssente mu butuufu osigabira ne babuloga abatalina mugaso lwaki tokwatayo kakapito n'okawa taata w'abaana bo abakazi weebatyo Edi ne mu famire talinayo banaku tabayina naye wali mezayo omuntu yenna obadde mu industry mezayo omuntu afaitinga for fame bwatyo bwabeera kankubulire Musa nali ndi wano Musa nga nkubidde essimu some years back nga abinnyonnyola nasooka nendowooza nti no baba abayaaye maama wa Musa egindi nankubira azaala Musa nangamba nti abaana abo bazzukulu bange era Juliet muwala wange naye byatutuukako kwegamba Musa nendooka mukkirizamu n'alyoka nnyumiza essaawa zino wenjogerera Musa ali awo mu London Latifa abangamba ali wano Musa ayoza toyireti ize cleaner bana bambala byovula abagenda train parkings ne basimula zi train wabasinga lwaki simunoonyako wuyo ndaba Musa ne twewasa ebintu byawunyisa nze nabuuza Musa ne mugamba naye Musa omukyalo oyo wamuzaalamu abaana nga mwekyalira bwekyalizo ba nti twali bafumbo ne munnange ebyagwawo nali ndyawo nga bandidde bansibye okujja ku poliisi kunteeka ku nnyonyi paka Uganda kati wano Bulaaya emize Bulaaya omumanyi Bulaaya omuntu yenna kasita bakutegerako egyemize nti wadde tuwalopa bbaawo nti olina omuntu guwalopa kati labayo ne mukumudipootinga Musa engeri gye bamudipootingamu yagamba nti bamukwatira mu kigundi mu the overall yebakoleramu kyokka nga yalina empapula za Amerika oba omukyala yamuteekako bikazambi biki nakati tamanyi musango gwamudipootingisa kati gwolowooza yajjawo obulwadde bwe bagamba bipolar stress abantu bamukyawa omanyi omuntu gwolaba nga bambi bamukyawa omanyi emikwano gy'abadde nagyo bonna abazabeera nabo nga takyasobola kubeera nabo abantu bamukyawa wano ne wewa Bulaaya n'okeera ku makya ne bagamba nti Tifa yina gwe yaloopye ne bamukukka community ekukyawa buli omu agamba oyo omukazi buli muntu akukyawa kati stress gy'obeera nayo okujja obwo obulwadde bw'alina kati bw'amala obbulwala alina ssente ensi emutegedde etya kati bazzali bakikubadde ensi yaba acceptinga kyova olaba buli serebu yenna abadde agenda era mu America ng'amulya buli serebu ng'amulya nze lumu mbeera nkometinga kugundize kugundize nga mbeera nkometinga ndayikinga nga omanyi wolayikinga omuntu omu era ne ex wange namugamba n'agamba era gwolayikinga nga wano akuzinira bbaawo ngazina bbaawo nkugambe mbadde comedian adde atokosa ttooke wane gundi wane Boston mu kina Uganda ekire mu Boston abaana bakuyiwa n'ebigere Boston abaana bakuloga emmere bagiguza nga abaga ogyesigaliza nti aguza taguza etegeeza Latifa naawe zawedde olina ensonga lwaki tomwagala omuwala mujjawe ngamba bigambe nze siwaayiriza ekyo Katonda yakinayogedde mazima siwaayiriza omuntu yakinga n'omusajja namugamba nemugamba oyo yaŋŋamba bwati ne bwati ne bwati olaba Latifa olaba kabiri ono kaŋŋambe nga gundi Edmiza waagambe nti gundi nti bamusibye nti n'okumusiba bamusibye essaawa 2 n'agamba kangende mmugjeyo eyinza okuba nti Wizo yamufukamira namugamba baba wange maye Wizo atamiira wano Bulaaya tebeerangako Afirika mukwano wano Bulaaya kasita omuntu akuloopa bwati ne bakuteeka mu bitabo byabwe kalaasi
kabaka wedde jukira record ebegenda wali ekyo kyekituluma ekyo kyekisinga okuluma abantu record tevaayo era wogenda unabakebera gwokimanyi Patrico kati olaba Latifa ali London ne bamala bamulopa ku poliisi ne bamuwandiika mu bitabo bya poliisi mu system aga Katonda mugulu Latifa abeera alina emirimu gy'atakkirizibwa kukola namuwa omulimu bakasima agenda kujja bagambe wanokuwa omulimu basooka kuteekamu namba yo ne bakulaba ebikufa background check mwambiri kakiyita background check omulimu gwa wano gwa police check bakusaba police check eyo n'ogireeta egenda okutuuka nga police check already eriko emisango kati awo ne kaleo kakabera nga kaweddemu nekirina kamiliyoni musajja waffe bambi adde anyiga ettooke Juliet nze musaba ekintu kimu manyi bajjamu wa VDM Juliet kankusabe kakkana bannayuganda osibye abasukka abataano e Boston tolina yali akuwadde ssente era tofunanga kitiibwa wadipotingisa taata w'abaana bo wadipotingisa taata w'abaana bo ali London ayoza toilet gwoyiwayiwa musimbi Juliet towafuna kitiibwa bannayuganda bawongera kukyawa wagenda Uganda n'osiba kibedi gwe bannayuganda bonna bonna onoosiba basibe golowooza olira ddu nesire zagamba zemugambuza alina talina ssente alina mukwano tetuyinza kukigaana she's rich omualinga ekozesa abantu Juliet musaba ekintu kimuosoka nayo ngeri mabanja tekitegeeza nalina asinga bangi sente alina ssente kyetujja kijjawo she has money naye Juliet wamaze enkusaba sister oli kyali wange naye kwegayiridde kakkana lekerawo okusiba bannayuganda alina amalala mangi oba oyagala kusiba genda osibe bannakenya omanyi omutima gwakutteko akutte ku mutima gwa bannayuganda kamiliyoni oyo omulaba ne gwasamba omuntu wali akeera ku makya n'akola ekivulu ne kijjula Juliet agenda asibe bannakenya oba batanzania bannayuganda oyitiridde basiba musibye mutya bassebo ne banyabo asiba omusajja kyokka nsajja tumulwadde wa kalulwe mujebaleko bannange webale kunyaniza lenzija ku live enu nze mbadde nyina kyensaba nga njaga kigamba mwami Eddie oyo mwami Eddie nze nno nkuze nkwegomba ebigambo byoyogera buli kimu naye mwami Eddie abantu abakulu omuntu omukulu bw'akola ebintu nga bulaba musajja mukulu naye nga akola ebyekisiru leka bamusibeko sinyikira muli ebinnyo anti njogera naawe nja kuddamu leka njogera mwami Eddie wadde kale yabakubamu naye tekibagwana right now olaba bwogamba mwami Eddie ekyokubiri kati mbuuza gwe jjo nakulabye ng'okomentinga something because Eddie nze nkuze nkwegomba nakati nkwegomba olumu manjagala okukuyisaamu gali neŋŋamba Eddie ngimuyiseemu lwaki ngimuyisaamu nenjagala neŋŋamba olwandifuna olunaku nenkufuna mwami Eddie ogana noyogera n'ogamba ebigambo nti nno Bobi Wine yakoze by'okupaledi nga paledi wali bagenda kusiba abaana naye remember mwami Eddie mwami Museveni era ayagala okugenda era ayagala obuyinza bannaye naawe ogattagatta ebitakwatagana naawe omulamu akigwoleese wano kati onogatta bali Eddie eno live ya Eddie si yo papa era yampise oyo mwami Eddie nti Museveni era ayagala okugenda mu buyinza yakuŋŋaanya over Ugandans n'agenda mu nsiko n'abatta n'ajja mu ki buyinza then nkwate ogamba nti olina okupaledinga abantu yakoze musango gwa naggomola okitegeera mwami Eddie ekyokuzi mwami Eddie ogenda n'oyogera n'ogamba buno mwami Eddie kyogamba after mwami Museveni ng'amaze okuvaawo Uganda tegenda kubeerawo kati mbadde nsaba nkuddemu ebibuuzo by'ombuuzizza kubanga mwami Eddie olaba Museveni we bakolera constitution kitegeeza baali bategeera nga bamanya ekigenda okuddako nga bamanya ekigenda okuleeta obuzibu mu nsi eyo it was a constitution batya nti nno
ensi oli walemera mu buyinza mumuwe ebisanja bibiri ekino ekigaana Latifa ne bagamba bw'aba nenda mukatini Latifa wangi Nurudini akunoonya Mami Eddie Nurudini ngetereka enamba mu inbox ngenda kukunyira Eddie wangi ne bagamba bw'abeera nga kale ekyebisanja kiganyinga nakyo kimususeeko kale ekyemyaka because kati Mami Eddie labaye ensi yaffe gwe oli Sweden nze nyina wano wendi ensi yaffe tegenda kukula Eddie nga temwogedde mazima kibulo mumanyi Eddie mbadde nsaba mpeeyo katayimu ebisanja bibiri lwaki abadda Amelia kyambadde lwaki adda mpeeyo katayimu nkuddemu okay ekisookera ddala nayogera ku parade nti yabadde mbi onnimbi wabula nagambye Bobi Wine okukwata cameras ne bakwata abaana abo nga bali ku parade ekyo kyekikolwa ekyabadde ekiringa ate gwebaagala okulwanyisa abasinga amaanyi kituufu era kyo kye nayogedde kyatandikidde essaawa zino bakakwatayo abantu 4 nedda si bana bokka Eddie kitegeeza hasa nabadde mutuufu nti bagenda nga bakwata omu kubanga evidence bagirina ya video bagamba twagala ono kati Bobi Wine yakoze ekintu eky'obujega okuddira abalwanyi be n'abateeka ku spotlight. President Museveni gwoyogeddeko bwe yali alwanyisa Mutuwa yakunganya abantu bangi kituufu naye tewaliwo muntu yali amanyi mulwanyi wa Museveni nti bagenda lyonna baali banoonya omuntu omu Museveni kituufu bwe bayita ku bantu ng'ate be babakuba kati singa Bobi Wine takutte baana bano kubateeka mu kamera tebandibasibye ani gwe bakubira ate kubanga oli oyinza okuŋŋamba hasa nti musango ki gwe bazizza tewali musango gwe bazizza naye tuli mu byabufuzi ebyobufuzi mu nsi yonna bibeera byakufa teryagala mujja mu ttooke anti Eddie labayo mwami Eddie weba osobola kubuuzayo akabuuzo kano n'oziramu okusinzira ku ggwe because nze entegera y'ebintu ngiraba bulala entegerayo njawufu ku bantu because gwe oli mu nsi eziri first class. Ani number 1 enemy wa Uganda essaawa zino ani number 1 nedda si ssaawa zino ani number 1 enemy wa Uganda anti simumanyi kati mukubulire ani enemy gwe gwomanyi kale kamwogere mu nsi zino Libya ogiraba number 1 enemy waayo yali Gaddafi. Yes bro anti kulia Patrick onkunyo nyikandete songa ngena wodete iyo Gaddafi yatuka kisera n'agamba bannansi n'agamba n'abazungu abali batamwogala nti bannange nze sawa yonna ngenda kuwaani Salifa Islam era abazungu ne bagamba Salifa Islam ono akasita asomedde waffe tujja mugamba ng'akola ki ng'awulira omusajja yalemerako mpaka we yagaana okuwamu omwana we ne bamukuba kati ensi yaddawa emabeka ono atugamba yalwanirira emirembe yes fine nzikiriza ali mukulimba Eddie olinayo bajjajjaabo naawe mumujjako ddi jajja no twogera byamagezi kufa tobuuza ebyo jajja yenna bwakula Eddie jajja yenna bwakula ne bwabanga abadde mulungi afaanana atya oba olinayo jajjawo mu kika embeera zikyuka ogenda mutuga atandika okulowooza ebyekyana ekito atandika okulowooza ebintu nga jje bifavalinga yeyeka togamba otuga mutuge Asani otuga mutuge neta simutuga Eddie simutuga naye kyekugamba lwaki oyagala onaatugibwe nti era Uganda Eddie kakasa kino Museveni n'avaako bwati asaze nkugjeeko kuba tetubadde mu byabufuzi muludini atolazibwa nkumeesi
tuli ku nsonga nkulu. Asani atujje ku mulamwa adriver tiga atege kiri ku bintu bya wama tudde ku mulamwa. Tuli eno ku kamiliyoni nono. Tuli kueleza request. Soka tuguseeko kimu bambi. Atulekemu. Bannange. Agataliko sino. Latifa huyo gwobadde onoonya. Angambye tugenda kwogera mu kabox. Latifa maze kufollowinga Nurdini. Latifa is still there? Naye nze ndooza Eddie Hassan. Hi Beauty. How are you? Nzijukiza Bukedde TV. Eri ey'amasannyalaze. I know. Latifa. Latifa ali bakunoonya. Naye akomyewo. Bajja kujja. Eddie. Akazira tukabadde entege. Engeri gy'obadde owadde Hasa akazindaalo. Obadde omuleka n'amalayo n'omugayidinga bugayidinzi. One, already abadde amaze okuwa information nga yeetaaga n'amaliriza ensonga ze. Era the same time bw'amaliriza n'omuddamu ku byakubuuzizza kati asigadde nga bwe yazze mu ntandikwa era bw'agenze because tomuzzeemu. Okay, huyo muleezi. Manyi naye kati tukikole tuti nno mu ddakiika 5 ensonga yeekolebweko. Asa jangu. Tuddeyo omulala. Mukulu Ntege. Wanji Patrick mbaddeko nga ngobera Katumuwa kyewala bankugambye. Omanyi bw'oba osaavinga public. Eyo kyekikulaga nti abantu tebafaanagana. Nti azze ye agoberera Eddie. Kati tafunanga mukisa gumugamba. Naye byamugamba ate tawadde Eddie mukisa kumuwa lwaki ye Eddie abiraba bw'atyo. Nkutegedde. Bamukomyewo. Bamukomyewo. Ngezezaako okumuleeta simanyi ndo afuuse busy. Afuuse busy. Kati nze baba naye nga wansi waali. Wansi waali. Okay. Hassan. Beauty esooka wemutingemu katono ojja kwesala Beauty ogenda kwesala obutungu obusazisa kyejo. Bamuwadde lole y'obutungulu. Kaakati Hasa ebintu bwotyo gwe bw'obiraba muganda wange. Kyendowooza nti ddembe lyo birabanga bw'obiraba kuba obirowoozaako n'obiraba bwotyo. Naye ebintu bwe tubiraba oluusi si bwe bibeera. Bw'obyagala si buli kye twagala tukifuna. One, Museveni ayinza okuba mubi. Naye ekibuuzo kiri nti Bobi Wine mulungi. Wali weebuuzizzaako nti Museveni mubi ne tugamba ye. Gwe gw'owagira ani akugambye nti mulungi? Kankikyuseemu. Singa ogamba Bobi Wine mulungi era Museveni mubi. Kaakati Eddie n'agamba nti ye alaba Museveni mulungi ate ye oluvannyuma n'alaba nga Bobi Wine kibulamu. Gwe lwaki olowooza Eddie ye aba mukyamu? Gwe gw'oba omutuufu. Gwe ansa zo wazipimira ku ki? Wazituula mu yuneebu n'oziyita. Era tuweereddwa ebyokulabirako.
nti Museveni yagenda mu nsiko n'awamba abantu. Kituufu. N'agenda mu nsiko n'alwana. Kituufu. Obote gwe yali alwanyisa yamuromansinga. Yamuleka. Kwegamba yebo yagenda mu nsiko Museveni olw'okuba oli yali ayagala kuleeta nkyukakyuka. Obote yawaako Museveni emirembe. Era Obote yeesalirako ku musango. Katuddeyo olowooza abantu b'eruwero tewali baafiirwa bulamu bwabwe baagala nnyo Museveni. Era bakugamba yattisa abaana baffe yakola bw'ati tukyabanja. So those families gye ziri ezinyumirwa Museveni bye yakola naye teziggyako fact nti abantu abattibwa mu lutalo basaalumanya nti bo byali bibakwatako. Ekyokubiri oli akugambye mwayambadde kombati ne muyinza okwereetera obuzibu. Olunaku olw'eggulu baanonye abantu ku kitebe kya Nuupu wennyini ne babakwata. Sigamba nti mpagira ababakutte. Naye ekibuuzo kyange kiri nti Eddie aba yalimbye eki yayogedde ekintu ne kiba nawo. Gwate owakanya Eddie yayogedde akugambye amazima. Yakugambye kikolwa nti Museveni gwe twogerako yagenda mu nsiko yalina amaanyi agajjako gwe yali alwanyisa. N'atuukiriza. Gwe how many times zoolabye nti tukoze project egamba nti tulwanyisa kino na kino nebeera successful. However, basaalumanya bo babeera successful either ne bafiiramu oba ne basibwa oba ne wabaawo ekibeerawo. Owadde example ya Gaddafi nti number one enemy. Ebigambo ebimu bw'ojjangwa naddala gwe ebbanga ly'omaze ng'owuliriza Eddie tofuna mukisa. Wandikoze research ky'oyogera bw'okikakasa. Oyogera ekintu n'oprovinga. Number one enemy wa Uganda y'ono. Nowe ebyokulabirako. Nti nno okumanya ye nonnyonnyola. Nti Libya number one enemy wayo yali Gaddafi. Nti n'otuwa lwaki. N'ogamba okumanya ye yali number one enemy. Ebikakasa nti ye y'ono era bwe yavaawo okwesiima Libya yakufuna. Awo bo province byoyogera. Naye bw'ojja nti number one enemy olw'okuba omuzungu yagamba tayagala Gaddafi therefore mubi. Really. Ng'omaze emyezi 5 owuliriza Eddie alimba. Nojja ne argument bweteta eri baseless. Nkusaba next time when you're coming to maybe educate or attack, you must have litmus evidence. You must have supporting answers to your argument. Kubanzi mbadde nja kubuuza the floor is yours. Tell us about Libya today in comparison to Gaddafi's Libya. Bw'oba tosobola kukituuka oba toyina answer. Nze ndowooza bw'oba olina obukyayi ku Museveni kituufu. Nze kennyini saagala Museveni naye njagala muntu ampa nsonga mpagire ye. Njagala muntu ati kakati Nurudini nawe kennyini sawa zino oleesa obuzibu nti bw'obeera nga owayalinga obumotoka abaana bye bazannyisa tetuli fe abasoma amasannyalaze tetuli recommended kozesa 230 oba 110. Amasannyalaze ako tugaregulatinga ne gaba nga gatuuka ganna ku by'okuzanyisa by'abaana abato kaakati
essaawa zino gwowanise voltage asa tagenda bitegeera agataliiko ensonga eri bweti ensonga bwoba odibatinga bintu bya algebra togenda mu mpaka za mathematics ne bakubuuza body mass LCM n'oganze ndi wa mugigi oguma n'otoba ne cosines oyina okugenda ne bakugamba how do you find PR squared togamba nze nedda the reason as to why nzize waggulu kukuyambako siwagira byoyogera. We shall explain him with matrix methods. Siwagira byoyogera Papu Wanji Buganda wa Nurudini ayina ekizibu Manyo gena kutandika nkalubya simayaya magezi. Yes, of course. Kubanga Nurudini tulina abasomesa ba nursery, aba primary, secondary, HSC ne university. Kategori ya university no bireka agatali ensonga zonzimaliriza next time ntega ali protocol. Ezisigadde Munasonyi wakanja kibadde kinjo kyokuva omusajja weyaza ntwadde ku nsonga ya Juliet Zawedde ngo kyaje elaboratinga. Aina statement yayogedde era mbadde mbawuliriza mbadde kuno ngamba wuliriza naye amazima gali nti ze kamba wulire within 2 minutes. Omuntu asinga okubeera enemy w'eggwanga Uganda bamuyita Bobi Wine. Nkidamu. Omuntu asinga okuba nkubunga omusajja ali mu katemba n'anoonya ssente. Muleko oli atuwe naye ensonga tayogera bwogezi Bobi Wine. Omusajja asinga okuba enemy bamuyita Bobi Wine because nze ndi muntu wa wansi sina kenina. Olutalo werugwa mu Uganda essaawa zino yinza agenda okafiramu agenda kulinyonyonya dduka ave mu Uganda aduke mu America. Wamu ne delegates yalina mu kusente. Fakisigale nga tukubwa business z'abanyaffe abanaku abakola mu butale ziberenga zigootanye. This is a military government where you don't expect it to go just like that. Nga tewali ki happening. Bobi Wine atandike kubantu. Yes, inze naliwa NUP no Edimeza akimanyi. Ngandi mugambo nnyo ano kwayogera ku NUP. Naye nakitegedde amagezi gazzenga bamaze kumma musajja omukadi. Nemmanya nti kati ate wano wetutuuse. NUP efuuse dictatorial gundi political party. MC Tamin. Nkusaba busabi. Mu bulungi bw'ensi eno. Natutta obudde bungi okuddamu omukulu oyo era nange simazeyo nsonyiwa tuleke Eddie addeewa ewa ensonga za ssaawa edda abantu bano bambi babadde balina notisi nnyingi nkusaba busabi nadda tewali tabu algebra anti kaakati agataliiko ssebe ntage nga tonnaba tukuba ssama era akazindalo kakyaliwo